yabadde coincidence bo bombi okumiitinga nze nali search planning ng'omuntu Uncle P yabadde alina shembale n'entebe so bwe twayogeddeko ku ssaawa awo nga 12 nangamba blood ngenda sooka nkube nemeke sure toggalawo nzija nyina okujja ate Palaso bwagamba ekigambo ki aba akikola kati aba yakalinnya ku stage atandise oli naye n'atuuka mu budde obwo ssaawa eyo nga 5:30 kati gwokola ki era ali nade sinacha muganda aja na parkinga kati nze nade sebe wa parkinze omwana nankona kona ngamba panda ali na parkinze maso ga motoka ya Palaso nentegera nti wagenda kubeera wo obuzibu kubona bwamalo yimba ngotadde motoka yo maso ge ate temukwatagana kitegeeza ajja kubeera okubagana okwekuba so kinakuze nentukira ali nenva ku stage nemwegane mugamba mwana abana abandi bayinza ofiira wano nyambo je motoka maso gono amalo yimba mirembe ave wagende kumbe abaana bazze bamuweweredde mbu yabogeddeko ng'ayimba alina gy'abadde performing oba mu nkuuko oba eri ewanko bebe aha n'abagamba bino by'abaana ana freestyle gyakuba kati ngeri provoking abaana nga kyabaluma dda ndowooza nga banoonya bali mufunira kati Katonda nze omuti omukisa gwankutte bubi ne beefunira awo nga bujo bamunoonya bwe yamaze natula ku boneti ya motoka yana atandika abaawe kati ate bafani be nga bamwetoolodde oluyimba lw'amaanyi batandika ate Palaso ali ku stage ayimba kati Palaso olwatuse n'akuba bino by'abanene n'atandika ebyabanene simanya bajja kukwata okubira abanene my god abaana ba ali ne balumba stage lwacha tumanyira mujjeko mic kati omuntu azze okuyimbira ate gwe omujjeko mic obanga atute side eri kati aba amalizo yimba awo wansi ku stage ne batandika okwekuba backstage ne batandika okwekuba amagye ne kagezaako batawuluza naye Palaso kyemwebazaako nti bafindinze ways of okubejjako ne bagira emmotoka yaabwe ne bavuga ne bagenda which era kyemwebalizaako nti yakikoze singa ate abakusigalawo ne bagamba nti kati katulwanire ddala byandibadde bibi omuntu yandibadde ayinza ofiiraawo but Alien yazze n'ayimba bwe yamaze oyimba nze ng'omuntu abantu badde bakyayingira ne bawulidde ebyo ne balekeraawo ne ngamba sika ssente wabula safety y'abantu ekivuluka nkiggalewo nga nkyayi n'abayimbi abatannabata kuyimba wazeemu ne bakulako ku ssimu ekivulu nga kiwedde webukeeredde Alien njogeddeko naye ava kunkubira mwana boy ize manyi kati wane kyaliwo n'agamba ize oba otegeerera omwana ize naye obimanyi so naye ankopingezaako mukubirako nga takwata think amasimu mangi buntu bamukubira nendabyeko beerumbye ono alumbye ono ebintu ebyo si birungi sibiwagira mwenna mwabadde bakyamu mwabadde mulina obuzibu bwammwe mwandi erinze eyo Uncle P bw'owadde obuzibu n'ono ng'okimanyi nti bw'onaayimba bwo kijja muyisa bubi tewandikikoze naawe ono wandibadde omuleka n'otadda mu kuyimba bawe eri era kyensazewo ng'omuntu so ategeka shonga eriko ne Palaso ne Alien I can't do that however much that my friends sisobola because I feel like tebajja kukwatagana kale n'abenkuka babadde n'obuzibu n'enkuka tewabadde security niba n'abavubuka nti era bayine obuzibu n'omuntu bo baagala kusotinga life yaabwe ensonga zaabwe mu ngeri ya street mbasaba banaye Alien ne Palaso mwetondera abawagizi kuba ekifaananyi kye musiiga si kirungi eri abaana abato abalabirako mbasaba busabe ba boy bange